The newsroom, where untold story is revealed. Chisuse muzeyi vayo yogere titi chenakola jimu namunonyeza akalulu jimu nemuwa sente zinonya akalulu jimu nalya akalulu muzeyi enale mu lukunjinja nagizaako okuva ku 41 okudda ku 71 natula nawe nga tuli babiri muzeyi nenkunyonyola nti lukunjiri ngenda gizaawo era nagizaawo lwaki ntuuka ku kino lwaki emmotoka z'amagye zinsalawundinga ne bakuba abantu bembadde nabo kintu kino kindumye nnyo. Honorable Peace Rugambwa asimatuse amasasi okubeera nga atibwate olunaku olw'eggulo. Omukyalo ono abadde mu bitundu bya Lukunjiri ng'agenda ku kkanisa emu gy'abadde ayitiddwa ku mukolo nga kiyamani wa bonna Agakagwaawo. Bw'atyo munnamagye General Muhwezi eyagawummula n'agenda mu maaso n'okubeera nga amusindikira abasirikale okubeera nga bamugajambula. Wano nno bamusambye ensambagere nga kwoteeka n'okubeera nga balwanagana n'abo ye ababadde bamukuuma. Ngenda beera nga mbikuwa ate era nga bwe bitambula byonna omulungi ali ku Beyond the Newsroom. Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga akubiriza abalwanyirizi b'eddembe bonna mu nsi yonna okubeera nga bakwatira wamu okusobola okubeera nga balwanirira eddembe ly'obuntu eri abo abatagenda mu maaso n'okubeera nga balifuna. Ate Fullfigure Nakangubi Jennifer avuddeyo nno ku matikkiro agamu abadde agenze maaso n'okubeera nga ayitibwa n'ategeeza nti okusoma tekulina makulu. Olaba ye eyakoma mu P7 presidential advisor n'ebigambo ebirala byonna byenkuleetedde mu mawulire ag'olunaku olwaleero. Council Nalukoola ono bangi mumumanyi lawyer ku kibiina kya National Unity Platform alina obubaka bwaweereza eri President Museveni n'abo abamukiririzaamu. Bubaka ki byenkuleetera? Omuyimbi wuuno bamukubye akaleega ku stage. Ebintu biri mu nsi yattu Uganda buli kimu ate ekisoboka. Yali deputy president wa William Ruto wali mu ggwanga lya Kenya agobeddwa emisinde ku kuziika wabadde agenze ne bamukuba era emmotoka bazaasizza zonna addukisiddwa nkugambye kata afiirewo. N'ebirala bingi mbikuleetedde tule ku Beyond the Newsroom. Nzadde ni akutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video soko gipere like bw'ogiwa like mwattu bw'ogiwadde muliro ogugitambuza ate okutuuka ku buli sekinoomu aliyeyo. Gwe yakalaba video zaffe omulundi ogusooka nkusaba soko subscribing bw'omala okubeera ng'osubscribinga. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Temunange tweyongereyo buterevu nnyo ofune ensonga nga bwe zinogenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nkujjukiza nti aba Hope Christian Fellowship International Church Africa basangibwa Kitiko wali ku Kigo Road batuteekamu ensimbi bagamba bategese okusabako okwebazanga ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Desemba era bakwaniriza okumanya ebisingawo yita ku simu eziri wansi mu scroll wajagera maaso n'okubeera nga ate omanya ebisingawo. Nawe ayagala okubeera nga bakusabira ewatali munwe gwa nusu yadde esaala tetundwa bajjagera maaso n'okubeera nga bakusabira koteeka okumanya ebisinga. Mukubireko omusumba oba oliawo oyogerekoko naye ensonga zisobole okubeera nga zitambula malidaadi sana. Kakati omubaka amanyikiddwa nga Peace Rugambwa yagenze mu maaso n'okubeera nga awona abasirikale ng'ono nno ku basirikale bamusindikidde babadde mu mmotoka eya State House nga baneeno bamusindikiddwa General Muhwezi. Kyagamba nti muno agezezzaako emirundi mingi okubeera nga asaanyawo obulamu bwe n'akowoola President Museveni aveeyo amuyambe era awo Muhwezi ayogera ensonga lwaki ayagala okubeera nga amalawo obulamu bwa Honorable Peace Rugambwa. Ebigambo bino kambikuwola be video nga bweri. Leero mbadde omugenyi mukulu mu kanisa emu Lukunjiri Kakindo Church of Uganda. Neewunyiza okulaba nti General Muhwezi ansindikidde emmotoka y'amagye
ate nga abantu abasirikale babadde bamajje nga balina mu motoka eriko C, which means ya state house. Anange neewunyiza nnyo, bansambye omugere gwa wano, mpulira ndumizibwa nnyo, engalo bagimenye, abaana bembadde nabo bakuta abaana babakubyakubye, era abaana bana bonna basuze mukomera babatutte. Nsaba mukuru w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni kisuse muzeeyi vaayo yogere kiki kyenakola jimu namunoonyeza akalulu, jimu nemuwa sente zinoonya akalulu, jimu naalya akalulu. Muzeeyi NRM Rukunjirinja nagizaako okuva ku 41 okudda ku 71 natoola nawe nga tuli babiri. Muzeeyi nenkunyonyola nti Rukunjiri ngenda gizaawo, era nagizaawo. Lwaki ntuuka ku kino? Lwaki emmotoka z'amagye zinsalawundinga ne bakuba abantu bembadde nabo? Kintu kino kindumye nnyo. Nsaba President Yoweri Kaguta Museveni vaayo, kubanga kino jeno jimu kyakola talwanyisa nze, alwanyisa gwe, kubanga amanyize kyenina wansi bantu, buli village group bantu, era abantu bange era abamu mbagabidde enkoko. Nze saagala kwesimbako, so ali mukugezaako okutema emizijo okukyayisa abantu. Muzeeyi vaayo, ebintu ebisindika ne bitabatuuka. Kati nze bwe mba nsobola okutwala ebintu ne bituuka abantu mu budde, lwaki jeno jima ndwanyisa? Abaana babakubye bali bubi, muzeeyi bankubye omugere wano. Siri mulungi, omusajja ankubye, mujja kuba mulaba ka video nga katambula. Ankubye bulungi omugere. Mu butuufu muveeyo muyingire mu nsonga zange. Ne DPC maze okwogera n'angamba ndimba, muyingire mu nsonga zange nkooye. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga eri mu Santiago avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti amawanga gonna okwasaganyiza awamu nga galwanirira eddembe ly'obuntu bafeeyo nnyo nnyini ddala ku bantu abo bagenda mu maaso n'okubeera nga balinnyirira eddembe ly'obuntu, so si kwesuulirayo gwa naggamba kubanga bo abatulugunya abantu bakyeyongera okubeera nga babikola ebikolwa eby'ettima ebyefaananyirizaako bwebiti. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nzikiriza mbikuwe ate obirabe. All of us to continuously stand together and look out for one another and know that the bad guys are vigorously and actively pushing for worse for the world. Those that despise democracy and the rule of law, those that despise freedom are working so hard to ensure that evil prevails. I think we, the proponents of democracy, of freedom, of the rule of law and respect for human rights, should push even harder to ensure that evil does not move faster than what is right. Musajja mukuru ono amanyikiddwa nga Rigati Gachong agenze mu maaso n'okubeera nga agobwa abatuuze mu ggwanga erya Kenya ne bamugoba ku mukolo gw'okuziika gw'abadde agenzeeko. Ono nno nga yali deputy president w'eggwanga lino era ng'abantu beekalakaasa nnyo mu kubeera nga bababinika omusolo mungi nga kwe kwava ne musajja mukulu ono ogenda mu maaso n'okubeera nga awummuzibwa. Okusinziira ku mbeera nga bwebadde njagala ngene mu maaso n'okubeera nga nkuwa kubanga bamuddusizaawo kata agajambulwe abatuuze mu bitundu byeyo mu ggwanga lya Kenya. Tubitadde ku mabbali mukyala wa Kano Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima onano yadde ku mukutu ogumu ogwa TV mu ggwanga lino erya Kenya yagambye nti kya buswavu nnyo
okulaba eggwanga nga lino erya Kenya nga ligenda maaso n'okubeera nga lyeyambisibwa na kyemalira okubeera nga litulugunya n'okumalako bannansi eddembe ly'obuntu ate era n'okubeera nga bamenya kye bayise international laws. Ebigambo bya Win byanyima njagala ngende maaso n'okubeera nga mbikuwa ate obiwulira. Ategeezezza nti Dr. Kizza Besigye ali mu good spirit oba ali bulungi wabula okuggyako embeera ng'eyekomera bweba eri. Ebigambo bino muzikiriza mbikuwe nabyo obirabe. About the role of Kenyan security or the Kenyan government in this, it's sad, of course, that he was kidnapped from Kenya. Kenya for us has been the country where we all run. I run here fleeing Idi Amin, and it's always welcomed refugees. It's the stable country of the region, it's the growth engine of the region. Yeah, we want to be safe here, and we've always been safe here. But this incident, I think it's for you Kenyans to talk about, not for me. Yeah. What next for you and Dr. Besigye? What's next? Well, I'm quite disrupted. I'm supposed to be in Geneva now preparing for World AIDS Day on 1st of December. It's coming Sunday. Yes, and I'm coming back here in about 2 weeks' time because our board, UNAIDS board, has been invited and is being hosted here by your government. So I'm busy in that, but I have to rush back and stand by him and ensure that he's got the lawyers he needs, that he's well cared for in prison. So I've got to balance caring for him, defending him, and doing my job. But it is what it is. Yeah. Were you a little scared, a little worried coming into the country, not knowing what's going to happen to you? Because obviously security forces know who you are. Were you a little worried? In Uganda? Here, coming to Kenya? Oh, not at all. Not at all, not at all. I mean, this is quite, it's something that's unusual. We've always taken it for granted. We are very safe here, and I feel very safe here. But this, yeah, is something that shouldn't happen and shouldn't happen to anybody else. Yeah, it's serious. Yeah, this coming. Kakati nno munnamateeka amanyikiddwa nga Nalukoola avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza oba mu kwanukula ebigambo by'abo abamu ku baana abaafeyo ne bategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasindiikiriza okubeera nga bakola ebikolobero n'okubeera nga batadde mu mbeera embi nga baneno baatuuka obbasibira mu kakomera akatini abantu nga2,000. Waneno waategeereza n'agamba nti ebyo byonna abibatuusizzaako era nnyini makomera ago n'ebirala si mulala ye Pulezidenti Museveni. Ebigambo bya Nalukoola nzikiriza nabyo mbikuwe obiwulire. Yalina obuyinza naye nga tewannayita ddakiika era ayongera n'agamba tubadde ng'eyo mu kkomera nga tuli abantu nga 3 mu karuumu akatono ng'awo wennyini bw'oba oyagala okukola ekyetaago ekikuleetera okugenda emmanju weewo ekimpi n'ekiwanvu kyokka oba waakayingirayo munno ng'agamba vaayo nga agamba abantu bangi nga 3 naye ate bw'amaliriza alina gw'aleetayo n'agamba nti Kyagulanyi yabaleetedde okubonaabona okwo onfunye n'obuuza nti ekkomera lyabaddemu lisangibwa Yemeni, Cuba, ani oyo apakira abantu abangi 300 mu kasenga akamu nga abantu abo tebalina bwe basula bulungi nga n'ebikozesebwa tebimala. Olabira ddala omusibe afunye bbeetu okubeera ebweru w'akaduuku lwakatono n'agenda mu busibe obufaanana ngwa ateereddwa. Musibe awedde emirimu kuba byayogera ne bwawaana General Museveni amaliriza nga amukoze eki amulumbye kubanga ye yamuteeka mu mbeera ey'embi. Kakati ye Jennifer Fullfigure Nakangubi, Presidential Advisor, avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza abaana nti ye yakoma mu P7 naye kati ye muwabuzi wa President n'agamba nti ebyokusoma kaakano okubeera ne diguli 2.35 tebirina makulu ng'ate ye atasoma Presidential Advisor. Ebigambo bye nkusaba nabyo obiwe ku matu munywanyi obiwulire oba oliawo gw'onajjamu ate kye bitegeeza. Kusanga omuntu gwe batikira alina diguli 8 alina diguli 5 achanoonya mulimu P7 drop ndi muwabuzi wa President oyomba ayo God ayo chekere oyina diguli 4
oyambadde engatto eyasomye nga kate ka mukene wafuna enkofiira ku mutwe oba nazo zaali mmeka P7 drop. I'm a presidential advisor because I know what I'm supposed to do. Kakati omuyimbi yamanyikiddwa nga Chosen Blood abadde agenda mu maaso n'okubeera nga ayimba omuwagizi neeyambula akaleega n'akamukuba ku mumwa. Abawagizi bannayuganda ennaku zino ekyamazima amatuufu obulwa n'ekyekituufu kye baliko nabyoka mbikuwe obirabe. Ensonga bwe ziti wezitambula ku mukutu guno Beyond the Newsroom nzedde niya kutuusaako ensonga ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako mbagaliza bye munjagaliza akuume atakuumira mpeera guluddene ate tusinkane nate. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.